Alikala mkisabuno okwaniriza Maulana ni Madrati nina kutukaniza mchitibwa yaniriza ko munange nyamizeko ono mumanyi njo kali kanze bakati bwenizo nyamizoli gakaba so banja ukanyandure ombuke yaliwo babu bayimbiranga amini badira awo yalete ekitabo nga bayiyoli yimba lwa Buganda yalete ekitabo ne abajule Madrati Umcharo noka nyabade nyaksoko yanga nyotona amatisi totia twanga twaliri tunakwanjura papa baka abati aboruga kwata yanjye oyo Madrati mwanjure kozesa nye kigambo hani kinzo bakiwanvu kozesa baby kali Kasolo ne banyabo kayita nyo kubala bamutupa kino kamba njulira omwami obayita hani Madrati nakati bambu mlasi yabula baya ukanya nenga toyanze ganya agambe renga agambe wichu kuchana ya soko kugula osechewa yakitwa shonaji muri kale sigeza sechewe ya twala yawe neta ya shikala okwariko basabishwa babisatu ali bakenda kuliko bibiri ana kwa sechewa na yote muyamba kati ya twala ya chaji mukiziddalu nenga ati thank you so much tusanyise nnyo bandi ekyamazima okulya tulidde ate bano banange njala ebadde baluma nnyo nze si nnyo gabanga lwaffe tukirye tugule ekyapa ne baga mukakkane n'emmere bagirese nawo ekisinga okwewuusa n'olwensonga eyo n'omukolo guno guleesa abantu bangi ab'amaanyi maama nandujja wuuyo firira saifiri omagende kwaleyo maama lwaki otugobako oti katuli basanyufu nnyo okuba naawe Kwa mama omulimu gwe mwangu omukolo kwa yamese yewa si mwangu mama ayiriza okumukola ate ne kumukola akukoberako gwe wamanyi olusayiriza ku mukolo mama mulaba ngomenda ku mukolo n'okola ensobi gwe omugoma akukoberawo wenyini nyini bale mama tweyasiza nnyo amanyi tugende maaso ojja kundaba bwekibabane mulina ojja kundaba yebaba nandujja natukwagala nnyo maama waffe omulungi era tukwagalira nnyo ddala so aja tubadde tulowooza nti keke tugisale oba tugende tunagisala amadda bwekiri tuwe mwadakika nga zizo tuge tulyeke aye ne Maulana alete munakikola mujja tubadde tutandise namu abatandise mutandikire ddala okay kale Bale tutusema. Madrati kola ne Maulana. Chiko. Okay kale. Kubanga bana abantu bamanyidde babimanyidde. Tusobola zika. Kati eno nkuba mpya. Ate kati goli na muyimbi. Kale twayimbe nadda. Tusobola yimba enyemba bbiri. Kano waje wale tusimbule. Baba haji ndo mwatunula. Alwa. Bana lokula msabuno kwebaza mzinyi wakabako weche hapo. Haji sitakese abantu bakulabe sitakese kulabe yali musazi wa tayiri kyobola omukono gwalemera ate omukono gwe gwalemera bweguti ne bamugoba mu gatayiri naye omukono gwe gukyama oba otanya wali omunage era aji bamulaba atambula tuli kaliwa nakuba tukaleka bagayagagala nakuba nti abantu bazibu abayimbi balikala basookawo tebalika station buzibu ba eki yaba tuwe station kyayina omwana wa sebali tumayita omwana omukulu obalaze bantu omukulu
So n'olwensonga eyo atwala mu kisabuno okwaniriza Maulana ni Madrati era botumaliriza mu kitiibwa yanirizaako omu nange nyamirizeeko ono mumanyi nnyo kale kanze kati gwenamisolo nyamirizoli abasole banyawukanyandule omuvubuka eyaliwo bayimbiranga amini awo yaleeta ekitabo nga bayiyo oluyimba lwa Buganda yaleeta ekitabo banjulire Madrati omukyalo ono nyambadde njakasooka yamanya ototototototia twagala otwaniririza tunakwanjula bagamba nti aboolumakwata yanjula oyo Madrati mwanjule kozesa nyo ekigambo hani kiyinza oba kiwanvu kozesa bebi kale basolo ne bannyabo nsanyusa nnyo okubalaba mu kifo kino kamba njulira omwami obayita Hani Madrati Twanyira n'omusajja omuwanvu omusajja musaaja bagambye hagasi opadde west kati banjira n'omusajja omuwanvu ayina abakyala 2 abaana 6 ne wana afuna enamba 3 afunyewo enamba nyana oli abadde wali aweereza emmere so n'olwensonga eyo Maulana wewasalawo talina mukolo gwavaako nga tebalina namba nga 2 so oba etuse emyaka ajja yajja okubirako emyaka gibaawo tubale tuteseza nesire kwini ono naye muganda nge toko wakoza ku munye wakoza ku yaye Masaka nga bakukuba ani yako buli watulaga oliko wakubwa ani bakubaka abandi bani wamanzi enamba yojjajimba nyebifaanyi byekukubye nengendo kuweereza ku WhatsApp yagamweza bifaananyi era mufaanagane n'omuganda agamba ekibi kijja kibipa abaana gwa kutoyike twala Hajati sawayiku nze kakyala assalamu eri yennyini assalamu alaikum jidala wa rahmatullahi jadala wa barakatuhu ojiddamu wa alaikum salam wa rahmatullahi jidala nze njagala nnyo abasiraamu obusiraamu abaye bantu Mukama be yawa omutima n'okwagala tokw'amaanyi toyinza omusamu ne waba akubanja asobola kulembeza Allah Maulana assalamu alaikum mpa sente zange mpa sente zange ojja zimpa olinawo mbega zompaako omwaka oba 15 olinawo mpa sente zange guli ku mu kitundu mpa sente zange nkugambye ku mu kitundu mpa sente zange ogenda kumpaako mmeka kati ogenda kumpaako mmeka Leta. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Bebasiramu wabakanyi. Bitumu kyakekereza. Ojogera nti olaba nani ajja okubanja n'asobola okutiisa. Muhammad. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah yagamba. Omuntu ali azamanya. Agenda kujja kuyamula kiyama. Alina nyama mu face. Omuntu abagenda musoseka mulira atulike. Omuntu oyo bagenda mwokya bamusinga omuti mu mutwe gumukiremu wansi werowooze kuzenkubanje Maulana jangu zibadde mmeka zibadde esatu njazi kwa inshallah wali asanzeko n'abagaggaabu omusajja kali osanga oyo ani Kamukunde msajja mukulu nete yiwa kitiibwa aje sematimba ine mbozi nereini haji salamu alaikum baile abala makanadda haji omulaba haji wonofiira woyingire eggulu wendi kusangayo wabo balaba kwekalakasa nzigalangawo omanyi olaba tugenda osanga mukulu bwekye onzika aniwa esiti bukabulu akula kimukulu fugula bali kunywa soda tuagurwa tibula ali mukulu ali kunywa soda awo bakatonda balo batolabye nga bamwadde kasitani kwongera naye kamuwa kumi kamwa fayiro z'omugeyera nasokera wano
Polishi yakala buli atwabulwa oyitawa tibuhabulwa oyitawa drone eriwa hajazi ekinjagala abasajja abakyala basiraamu lero ngenda kwetwajja okubasiraamu kibanjagaza tebalina bbuba nezimanya nabo bawuba hajati omulaba buuza ajati janati ajati sayasasha omulaba gwe mawula nawulira oyo bayinza okuba akinya nga bonna bafumba wani wahaji neso nabo bawuba bakubira simu assalamu alaikum hajati salamu rahmatullah haji ali eyo haji ali alanka aliwa namba 3 kankubira Hadija Hadija assalamu alaikum wa alaikum salam